Okay, webale nnyo webalire ddala ku Motion Media. Aye tutuse n'ensonga mpitirivu nnyo nakubuulira nti bwe twatandikira omwaka guno twatandikira Motion Media. Kati tulina abantu tuli mu mutwalo mulamba batugoberera. Era mbebaza mwenna abagenda maaso ne musubscribinga ne mu commentinga ku Motion Media okumanya n'okutegeera kugenda kuba kusibuka ku mukutu guno ate n'emikutu egitali gimu tugenda kuba tukyaza abantu abakola ku mikutu egitali gimu. Abamawulire bano nakuza mwezi wa ziri 8 omwezi ogwokuna tuli mu biseera bya Pasika. Bw'oba olinamu akasente ng'owaako muno esimu yange nze yange eyitawaawo wansi. Sooka eri 0754097722 eyo ya Airtel. Oyisaayo message simu bubi simu bubi nawe n'ojogamu njogemu naage kale abe mawokota kawanse nyimbaagala nnyo olwaleero tuli ku nsonga ez'abamawulire. Bannamawulire bano basaka amawulire mu bitundu ebitali bimu naye ne baba edita baabwe ne ba editinga bimulaba ku mpewo. Kakati tubaleese batunnyonnyola ebibeera bitya mu field eyo andine lugendo kuva ku Bukedde n'abalala bagenda twegattako tubeeko ensonga ze tubabuulira naye nga tusaasira mwenna abakoseddwa olw'embeera etali emu Erwengo family y'abantu 9 yafiiridde mu kabenje n'abantu abalwadde mu kiseera kino bambi Mukama ababeere ekikubagizo kubanga ensonga ffenna bwe tutambulirawo. Kale lugendo sooka obuze ku bantu ensonga zibadde nnyingi nnyo sabbiiti eno amabaati gabadde awo Segirinya afukamidde mu paalamenti emyaka 2 lwe lujja atuukeko ku paalamenti. Tubadde tukyali awo taata bannange tuba tukyali omuvubuka myaka 18 yakozesa abakyala 5 mukono awo nno si wala mukono eyo erimu nego omuvubuka myaka 18 naye wabaawo ensonga lwaki kasooke neeyanjule ku Motion Media abalabi ba Motion Media tusanse okubalaba amanya agange bapita lugendo Crispo kola ne Bukedde TV nkolera awo mu Kibuga wakati komanda wo mu Kibuga Kampala awo na fande awo wonna twawambawo faba kola mu Kibuga buli nsonda yo mu Kibuga Kampala twagizingako omuliro gwa Sauli yako Kisenyi kati omuliro nagwo gwetaaga tunoonyereza omuliro ogwo so tubeerayo mu Kibuga awo lwakuba tubeera mabega eri nga tugaweereza kati tuvuddeyo tumutulabeko naye nga tuweereza eggwanga ffe twewaayo okubaweereza kyekyatusomesa amawulire mumanye ensonga mwe abamu abatabeera mu bifo ebyo ffe tuli ddoboozi lyammwe. Era nabadde ku kooti eyo neŋŋamba omwana w'amawulire kati nga waliwo afande atuzoganya mwana atuzoganya ku kooti awo ne mugamba nti buli w'amawulire gw'olaba waayimiridde awo ayimiridde ku bannayuganda obukadde 10 bakiikiridde abaagala okumanya ebibadde awo. So n'olwekyo neŋŋamba bannamawulire bano bakulu nnyo mu ggwanga. Ekisooka eggulire ki erikoledde? Eggulire ery'amabaati likutte akati. Eggulire ery'amabaati Minisita Mulamba eri Juda yabadde awaayo nga naye ate bajjuda abaminisita baamuvuddemu ne bagamba oyo naye bageza okukomekereza nga naye bamutadde ku musalaba saddaaka naye ekyamaanyi kye bakoze bamutwalidde mu drone nade nyagala naye abeereko mu motoka ezo omanyi bwe babeera eyo baba tebamanyi mbeera ne babagambe emotoka za prison zikaddiye sente bazirya mukomera ebikuje ebiri Segirinya byo babagamba tebamanya si kirungi kwagaliza mu tukomera naye ebintu ebyo experience gy'anaafunayo ndowooza we banadda mu parliament banaayisa ebiteeso ebiyamba abantu. Webale nnyo lugendo. Kakati atulaba tugenda kutandikira tugenda kulandagga kugenda wala abannamawulire bano tugenda kuba tubaleeta. Ekisooka abaana abasoma amawulire mugenda kuba mufunamu wangenda kuleeta abantu ab'enjawulo kuva mu fields ez'enjawulo gamba oli omukugu mu kamera ezikuba ebifaananyi ezikwata video abenga akusomesa ogenda okujja eno ate ng'olina obubangufu bw'ofunye. So n'olwekyo wekumire ku Motion Media osubscribing liking ate commenting ne munno omugambe nti wamma Motion Media. Kakati tutandikirawo olugendo. Sabbiiti eno atulaba tubadde twali mu kooti eyo kooti ewozesa emisango
ejjabalyake n'abakenuza ekkololo era yenkulu mu maaso g'omulamuzi Joan Achero n'asomera minisita ono w'ensonga z'Ekalamojja emisango 6 ne muganda we. Emisango kuliko obukumpanya, okwekobaana, okubuzaabuza ensimbi z'omuwoomusolo n'okufiiza gavumenti ensimbi n'ebirala. Amabaati agabbibwa kigambibwa gaagabibwa n'ekigambibwa nti yakulemberamu ogagaba era nti baamukwata ng'agagaba. Ssaabaminisita wa Uganda Bulldozer yaŋŋambye nti kikulaba nti boogera byanjwanjwa nti baagenze ne mwadiweya ne bagagula nga mu dduuka ali mwadiweya mwe bagagula nti era bagayina ng'omukyala agatunda. Kaakati bamusindise mu kkomera e Luzira akomewo ng'ennaku z'omwezi 12 naye yabadde asaba beyiro bannamateeka be naye omuwabi wa gavumenti yakoze akakodyo wakagadde yakoze oli eyabadde asaba beyiro munnamateeka wa minisita Kitutu Mary Goretti Kitutu yakoze submission ya dakiika 3. Ono mu kuddamu yakoze submission ya ssaawa 1.5 kati nga kyabala nti wetuukira mu ssaawa 10 omulamuzi abatakyalina kyakusalawo okujjako okusindika oli amugaye nti ojja kudda kubanga ne banka gyewandisasudde akasente yawedde yatulaba. Omukyalo ono yaleese ebyapa by'ettaka sebo yaleese ebyapa by'ettaka mu kooti 2 n'aleeta paasipoota ye y'abakungu Redi nasoso girabakaawo Redi passport nagirabyawo Redi passport nayo bagireese mu kooti. Kakati neŋŋamba omulamuzi ne bamusaba nti okusooka omukyala akaddiye mu myaka ate alina ekirwadde ekimubala embiriizi kya mutima ate nga waliwo Bobo Kasango munnamateeka baali bamudana emisango gyenyimu n'afiira mu kkomera mu myaka kalu. Amateeka n'agamba ate waliwo n'ennongosereza byabadde bingi nnyo ng'ayagala beeyimirire. Naye ggwe nga omusasi w'amawulire ensonga zino oziraba otya ez'amabaati era zinaggwera wano tusobola okumira kutuza abantu ba wansi ne tugamba nti at least ko abantu eyo gye tuyitaayita abantu bagamba at least ko gavumenti kati batandise okulaba ku gavumenti ekola bagamba batandise okulaba ku gavumenti enkola. Luli babadde bakomaawo balidde ez'enguudo balidde eza gundi PDM kati nga bavaayo banene baboogerako boogezi tibikomaawo simu one order from above naye ku luno ne bamuta naye ku luno order from above ate yazze ku banene bano katusaba ereme koma kwono kubali abalala twalabye saawa minisita naye yabaddeko mu kakiiko n'agamba yavumiridde nnyo ekyokukwata minisita bwe batyo bu minisita alina abantu be abaana be baani naye nange nakirabyemu neŋŋamba abantu ffenna tuli bannayuganda constitution etuwa eddembe ffenna buli mu mateeka ffenna twenkana so Abakalamoja bali bubi bannayuganda bali bubi nnyo naye kati okwata akatono akabaweere ate akandi bayambye singa omunnayuganda yenna otuukako Ekalamoja oyinza otegeerera obulumbi bw'omuntu naye kati gwe minisita ofuna omusaala ofuna ogwa MP ofuna ogwa minisita naye ate abantu abakuwa obululu ate oli ku ssente ezaabwe obutonotono ate nabo obulya bagambye bagenda kwekalakaasa abeema n'afa mbalabyeekaawo ku mawulire kusonga ki mbaga batte minisita waabwe omubaka waabwe kati abo abeekalakaasa be bano abatono ababadde bamufunamu naye abannayuganda bonna kyetusaba gavumenti eveeyo abannayuganda bafune obwenkanya abantu b'Ekalamoja tubalabye wano ebikwekweto tubikoze bingi nnyo mu kibuga nga bali ku street tubabuuza baani ababaleeta embeera ki ebajjayo ebaleeta twebuuza mbeera ki ejja Abakalamoja ewaabwe okujja eno kumbe bino byebintu ebimu ate tenez'embizi zijja ez'embuzi nazo zijja bijja naye gano amabaati ge gakyawawaaza nnyo abantu n'ebirala bijja ate bangi bakyakwatibwa lisiti ekyali mpanvu ate naye kirala ku bantu waliwo akantu akatono ke baakoze awo babadde 3 muganda we maama we then waliwo n'omulala maama we munnange atulaba
obukadde obwo maama we yamuganye okuwa statement ku police ate waliwo n'ebigambibwa abadde mukadde kumutwala tesimanya puresha biki ebintu ebyo ne babyesonyiwa naye tusaba buli muntu ali mu office ya gavumenti aveeyo akole ekimuweesa omulimu bannayuganda bafa mu malwaliro teri ddagala enguudo mbi tulaba express enyiga abantu ne munnaffe naye gojagaana okukola ekintu ekyo naye kijja ate kunyiga ate omu ku b'eŋŋanda zo nga tomanyi so tusaba buli ali mu office ya gavumenti aveeyo akole ekyamuteekisa mu office eyo omisaala babawa tomulinga abasawo kuba abasawo eruweero bakaaba nejjo bakitebulinzeeko mu paalamenti tusaba nga bagamba saaba minisita eruweero abasawo abamu bakola naye ssente tebazifuna webale nnyo oyo bamwita Lugendo akolera ku Bukedde komanda wa mu kibuga Kampala wakati ndowooza mukulu Luuku anakulaba kumanyi bulungi nnyo mukulu Luuku nkutumiddeko akazina katukolera katuyisa mu sabbiiti eri laki webale nnyo mukulu oyo mujja akatuvuyo tukyalirengako tunyumirwe nammwe ensonga kakati eno sayidi eno ate atulaba ninayo omukulu avudde ku Soroti TV, Soroti FM, Soroti social media, Soroti omusajja ono w'amaanyi atulaba asaka amawulire okuva mu nsonda ezitali zimu ate buli wiiki gy'olaba wano pulezidenti lwabayo n'omukolo yabeerayo yeka bw'ati tatya kumukebera gundi kali kagenda mu nnyindo kaluma katubuuzeeko atubuulire ensonga emukoledde amawulire ampe n'ensonga ku nsonga y'amabaati oba yalowooza waliwo ebigenda maaso ebyekusike ku nsonga z'amabaati sebo amannyago erinnya Owora Gabriel munnamawulire wa Salt Media bangi balowooza simanyi Luganda nakumbe bannaayi abaana b'amawulire abo balaba naddala olaba Looziyo oyo omuvubuka ayogera mbutomanyi Luganda simanya biki Looziyo zokoleke Looziyo tamale oyo agamba simanyi Luganda negundi ani ono mulala waliwo oyo simanya bagita ki eyo gundi yaabwe akagulupu kaabwe foundation nkubulire Nantale nababa Nantale nga tazisobola kwogera oyo Nantale tabirimu ne mwami Looziyo nze nkimanyi mukatuliki munnanga akimanyi timanyi ennimi ez'enjawulo manyi Oluganda Oluzungu Olusoga buli kimu n'oludama so alwera kubanga lwe lulimi lwange olwo abangi bwe bayitanga olujaapu kati babuuzeeko mu lujaapu internedi ogenda wona okuddamu internedi antiemabel yes kisinza ku budde obeera osisinkanyemu omuntu oyo okumubuuza otudda ku mulamwa gw'olunaku olwaleero nti bifudde mu wiiki ngaffe ab'amawulire sikirabanga minisita omulamba eyali avaayo yejagajaga najja okuva mu motoka nga yeebisereesu gambye yajja nekireesu nga bwekiti kinene oba yagijjawo kwolwo olunaku naye nze nkiikira ensinga abapoliisi abalaba batwekiika twagazaaki oba poliisi tomunenya abakola mulimu gwe ng'aziyiza ekifaananyi kyange ng'akola mulimu gw'ebyokwerinda kyalina okukola kukuwa obukuumi oyo gwabeera ali naye oba gwe baba muwadde okukuuma era nga kyolina okukola kiri ekintu kimu kulaba nti tatuusibwako buvune atuusibwa bulungi gy'abeera agenda nigye bamutumye okumutwala naye olunaku wiiki eno nakitegedde nti abakalamojja tosobola kumubba n'oluyinaayina omukalamojja tosobola kumubba n'oluyinaayina okimanyi minisita yafuuse saddaaka minisita kitutu nomala omugamba minisita erinya gwani Kalamoja amabaati joka kyajjukira amabaati ge Kalamoja siriddamu kubba alayira ne bamuwa obuvunanyizibwa Bayibuli alayire lwaki teyalayira n'agamba Bayibuli eriko amateeka gaayo sibimanyi nnyo ayinza okuba yagana nga ayinza okugamba nti byagenda okwogera bya bulimba kati munnaaye saamunenya embuga za munnaaye kiba Bayibuli anti weekakasa kati ayinza okuba bambi tiyekakasa byagenda kwogera agamba nyinza okuba nnimbye byonna Katonda ndaba naye nze musaasira
alokoke yenenye ayinza okwatulirayo obulokozi mukomera kasito yatula obulokozi ngugamba amazima gennyini Katonda buli kimu kinasobya yali mu biseera birungi byamazuukira ga Kristo bulungi ate ekyewuunyisa ekinnuma bamusuzizaayo Easter yagiriiriddeyo naye kati kambabulire buli kyonna ekiri mu Uganda kisoboka otya ani yali amanyi nti minisita bajabasobola mukwata minisita omukulembeze omukozi wa gavumenti tugamenti wano bannayuganda tunywedde ku tuzi tunywedde amazzi pulezidenti agikutte kanabwala bane munansonyiwa bwengamba pasita wange ate mukama wange alozasbujingo alwanyisa ekintu kibayita enguzi era kyenzijukira namulako bambi musajja wattu ng'atambula waliwo pulezidenti oba 2019 twava wano ku State Square netugenda mpaka Kololo waliwo eyatuuka leeti nga omukulu yatuuse dda wamulaba simujjukira oyo vice president ebiseera mutegedde nesi erinnya sijja kulyogera sijja kulyogera mwogere mundeke kasukamaliza ebyenjiri manya ebyenguzi tamala googera nyekikoleke mukama wange mwagala nnyo kubanga alwanyisa ekintu kibayita enguzi Pastor Roses Bujingo alwanyisa ekintu kibayita enguzi era batuuka n'okugenda Kololo bali okulaba nti enguzi evaawo era kizibu nnyo nava ku kituuti nga talwanyisizza ekintu kibayita enguzi takyogedde kayagamba Katonda tukulembere enguzi eve mu ggwanga era mwebaza nnyo bebamu ku bantu abakutte omumuli wano mu ggwanga okulwanyisa ekibayita enguzi n'okusabira eggwanga ligwemu obulyake ne katono kyamuguddeko minisita waffe Kitutu Goletti awaayi tukyali awo emanafa bagamba tebabitegeera yemwogera baagala kwekalakaasa abemanafa naye batuveeko lwaki bekalakaasa nga omuntu wabalidde enguzi bagala omuntu waabwe bagamba abantu bangi lwaki balonzeemu waabwe anti ye mutwe omukulu jjukira yakulira minisita gwe bakwasa ensonga za Kalamoja lwaki bagamba bandi babamutega akakodyo babeera batya ng'abeera manaafa ne bamutuma ensonga ze Kalamoja bandi banga bamutega akakodyo bannayuganda balina okukimanya bannayuganda balina okukimanya si buli minisita gubawa ensonga z'ekitundu ekyo abeera ava mu kitundu ekyo waliwo gwe bakiwa naye n'akigaana lwaki yakigaana yagamba tava Kalamoja ekisooka Kalamoja bambi abantu baayo bali mu mbeera mbi nnyo omusana mungi kye balima kifa jjukira bali kumpi ne Kenya enkuba esobola okuba n'omwaka nga tetonye muli ensonga z'obubbi bw'ente gyeziri zonna biri Kalamoja bambi olina obasaasira babawa bagende bazimbe beekulaakulanye bave mu mbeera gye balimu ate era begundi ne bakola ki minisita n'agenda okulire naye ne minisita ono wamu waffe akava mu mawulire naye ng'ava Kalamoja naye n'abeera mu kufuna amabaati g'abawejjere ekyebuuzibwa emutegedde naye ekyebuuzibwa naye mwogere naawe oba omutegedde nandutu era gweyagala ntyogere bweŋŋamba nze mbadde mwerabire minisita nze kyemmanyi yamyuka oli ku nsonga ze Kalamoja kati kankubuli engoma engenene weevugira entono tevuga Kitutu ye minisita omukulu ensonga za Kalamoja kati oba buli minisita erina abawabuzi baayo ne gavumenti era abawabuzi baayo tosobola kuŋŋamba nti bantu basooka kuwabulwa oba kaali katego yakagwamu lisiti mpanvu nze manyiko oyo yeka abalala sibamanyi nempulira mbu lisiti mpanvu naye mbadde osobola batumenyerako Kasayija yagamba nti ye yali waka ne bagamuleetera si kyetuufu geereeta bwereesi Amos Lugoloobi naye bw'atyo naye n'agakomereza ekiyumba kyeki ky'embuzi owabavubuka minisita naye bw'atyo omubaka wa parliament prime minister naye bw'atyo kakati vice president naye kwali ne speaker ye yagazzaayo kakati twali tukya kati sokoleka ebyo gazzaayo naye ne bagakozesa okusobola okuweereza bannayuganda waliwo abaagatwala ku makyaki ne bagatwala ewantu wewagwa obuzibu abo bo bagakozesa mu bukyamu abo atilisitiko obaddiramuko naye ensonga yange nze bweri kuba nayogedde ne Jacqueline nkwebaza bambi okutwanguyira nga abamawulire Jacqueline ono akola mu ofiisi ya DPP
yabaddewo mu kkooti ne mubuuza nti abantu bano bonna betwogeddeko wano nga temunnabakwata n'agamba ensonga zikyali mpanvu bakyabanoonyerezaako nemugabe essaawa yonna neesunza okuwalabawa mu kkooti nga ndaba Mateya Kasajja yeegaana mu kkooti wali nsonga z'amabaati mpanvu nnyo naye butuukidde olwaleero nga kituutu yakomawo nga 12 omwezi guno okuddamu zikankubuulire ekintu kyensinga nange kyempagira abamu abaatwala amabaati bakuleetedde ekintu ky'obwereere osobola okireka nga tugeze otuuse ewuwe waka ewuwe waka nga baleese enkoko bagayo baleese enkoko ewakaawo tosooka kubuuza ani aleese enkoko eno yesi bagireese waka naye gwe tosooka kubuuza ani agireese nga tabanagireeta basooka kukubira ssimu tulikuleetawo ekintu weekiti ne weekiti yaki minisita Kasajja yagamba bamukubira essimu n'abalala bangi bagamba babakubira essimu nga tebanafuna mabaati ate nga bagamba ani oyo yabakubira essimu tiyamwogera tolaba obwebuzi bwabo ati gwe bakubira essimu Airtel yateerawo enkola gwe genda oteolope ku Airtel nti bankubidde essimu bajja kuleeta information yonna kakati ebimu byakutulimbalimba nakutubuzabuza ne katulinde ekituufu nyereza president yagamba banoonyereze bajja kunoonyereza tujja kubalaba ensonga z'amabaati katusooke tuzikomyawo ensonga endala gye nalabye mu Kampala muno atuwuliriza eno oyinza okulowooza oba bintu byakusaaga alipoota eraze nti mu Kampala muno mugenda kuteekebwamu ebifo babindaba 2 mu ebi nga bikola ki nga bikeberebwabo abantu abatanaabye kuyingira kibuga Kampala bodaboda banaalusuka mbadde gwe olaba olunaku lw'enkuba ng'etonnye agati alipoota okunoonyereza banaafuna kuuma kunoonyereza kulaga nti kawunyemu omutuufu okunoonyereza kulaga nti okunoonyereza kulaga nti ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku nsonga y'ebyobulamu mwebala owola kwebaza Facebook Juni Moses gendayo bugezi tubeere ng'ensonga zonna tuzitambuza wamu ate komenti ye gyatukubatako kinene nnyo Motion Media kwe tuli ate ne Juni Moses Facebook ate ne Motion kaakati munanga alipoota eraga nti Abannayuganda oba omukka baazuula nti omukka ogusibwa mu nsi yonna ebitundu 99 naye okusinziira ku bakulu mu kibuga Kampala bagamba nti bakizudde abantu mu kibuga Kampala boyita mu bantu bawunya okukamala naddala bitera nga bino akasana kaase kyekivaako omukka ogwonooneka mu bbanga so n'olwekyo bateekateeka okutwala ebbago mu KCCA siye kanso yamu anti yeyina okuyisa ate mmwe ne mugoberera eno wansi ekibuga baagala kisigalamu bokka pozi ng'ekibuga baagala kisigalamu bokka kuba percentage esinga y'ababoda kati ababoda akwata gu jaketi n'ateekako n'ayongera akasana n'ateekako kwegamba pozi ate tugeze batadde akuuma akakebera ku Masaka Road okutandikira ennateeka ate n'ekirala omuntu aleese ekigundi we bato baleeta ekyagundi okuweeyinga emmotoka kati sawa zino kyako ekipima emmotoka kyakomawa oli ayinza okuba ayagala kutwalira mu ssente Abibu Wembo tonkubira ndi kumpewo ndaba naawe ate onkubira oneebazaawo ki munanuupu kati owanuupu Abibu sooka ndeke mala okukola emirimu gy'abakama bange kakati munnange alipoota eyo eraga nti ekitongole ky'ensi yonna ekya World Health Program Organization kigamba nti embeera eyo eyonoonye obutonde bw'ensi naye tuddayo emabega ekyali mboozi ekyali awo naye nga gye bujja mu maaso awo ejjatunyumira nnyo naddala ku street awo era bw'ofuna obudde funa bupopisi bwo abantu obabuuze ku nsonga ezo ez'okunaaba atuuka sabbuuni nga wabbeeyi minisita wawulya bye yavaayo ne babagamba bakwate ebikoola bya gundi ne wa health ne babagamba bakwate ebikoola bye baba bakozesa nekireeta kiriifu bread is expensive try what cake
kale awo wetuli ensonga kiseera nga omuti gwa sabbuuni gugula okusinga olugoye okitegere wabale kukimalayo omuti gwa sabbuuni nga gusinga ekintu kye bayite ebbaafu n'olugoye n'amazzi ekidomola kati okukifuna ekidomola obudomola amazzi bagaseera kati Abannayuganda oluusi bakwatibwamu ekisa naye ate tekijjaawo obutanaaba kuba ekyo kiva eri gye wasookerayo wansi bw'oba luzadde tojja tonaaba kitegeeza bagenda teekayo ebifo 24 nze kasita Kristo oyogedde ku kintu kya butanaaba okimanyi omwana gwe bayita mutanaaba tanaaba naye nali mbuuza oba bamujega bujerezi kumbe erinnya lye ttuufu nengamba ye tanaaba nali manya agenda kunkuba oluyi nangamba akituufu tanaaba erinnya ddungi nnyo okuba anaaba era kasaba naleeta akuuma ako kirabika naye kati mu Kampala ebitundu kasobola sunsulanga ebitundu bimeka ani ayinza oyingira mu Kampala bangi ababoda twalaba gye buvuddeko amawulire tulize tugakola nga ababoda bakwata ababoda bannaabwe ku stage n'amugamba ono tanaaba katumunaze ne bamunaaza ebbugumu eryeyongerera awo abawulira waliwo n'empewo eyeyongerera awo bagamba Mukama atuyambye tetukyanaaba kati saawa zino tusuubira kijja kukola katulinde KCCA binaatuukayo abakesisi bagira bulungi bagenda bakira mu myala mulimu nabo abakozi baabwe abawunya abatanaaba so mulimu n'abakozi perfume bulosa kale tugende kwerabira ebigabo biringa bibiri photosensitive characteristics omwala characteristics nanga characteristics because namwita byekyawuse nawe sokoleke amesonga nyinyi zote tugende zetuli mu kwogerako wano akana we tuba tuvuddewo tugenze mu byobufuzi atulaba weekend ebyobufuzi bibaddemu nnyo ebbugumu ekibiina kya NUP kyatandika kaweefube okutalaaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu okubonyisa enjiri y'ekibiina kino nga beeteekerateekera muno akaluka 226 ate kali wala kali bava mu kulonda kuno okulonda okuddako okutandikirawo kaakano chairman Nyanzi kye yaguddeko ze naawe video ogenda girabaawo ngenda gikuteerayo baamukubye engwala ne bamuyoola alwadde wakamotoka baagala omuyingiza naye sebo omusajja ayinamu ayinamu sebo yakalubyawo polisi n'ateekawo ekkuuli omutwala sikutwala wewe wacha wewe neŋŋamba bannaye kakati ebyo nga bikyali awo ekibiina kivuddeyo ne kigamba nti kigenda kutandika otambula tewali agenda bagaana polisi egamba ng'eyita mu teeka liri erya Public Management Amendment Act erya 2015 ligamba nti olina okutegeeza ku polisi ogenda okuba olukuŋŋaana lwonna olususa abantu 10 naye bano tebabategeezaako ate nga akawaayiro akamu kagibwa nawo ti polisi olina kale gitegeezeeko obutegeeza bwe bagamba Njowero Ssennyonyi yabadde mu lukuŋŋaana lw'Abannamawulire yamba polisi naye koleki go reportinga polisi yamba polisi naye kuyambe enanga yagambye atya ye nanga akugamba amateeka agafuga enkuŋŋaana nga tolina kuba lukuŋŋaana lwonna olina okulaba nti oteeka mu buwandiike osabe ekitongole kya polisi ogirage bikimuge olukuŋŋaana lugenda kuba lutya byabali bannabyabufuzi lugenda kubaawo ddi mu kifo ki mugaso ki bakuwe obukuumi obumala singa oba ofunye obuzibu bwonna kibasookerako aba security babaddewo ekifo wogenda okubeera kiri kituufu kyekiri na buzibu oyinza okugenda okuba olukuŋŋaana nga waliwo bomu kati olaba obeera okyajja bulamu bw'abantu mumatiga ensonga ki polisi egamba tuwandikire
aba opposition buli bakube olukungana tebakkirizibwa newe basaba tebakkirizibwa kitwala ebbanga nze ntegeserwa mukaaga ntuuse nkuwadde ku Mande awo wonna tonaba kukola approve yange ntuuse ku lw'omukaaga ng'ate ngamba mbugundi aganye kyokka nkuba wano nga wali ndi Mengo nkuba nankulabye waliwo omulala ye ate akuba talina na security era okyogedde bulungi nnyo abakulu bano sokoleke babadde mu Western nga bali mu mbalala omwo bakuba enkuŋŋaana naye nga waliwo n'enkuŋŋaana endala ez'ekibiina kiri naye nga bo teri abakwatako ssebo bagoberera amateeka balibo bagoberera amateeka bafulumya programu yaabwe bulungi ngekugamba olunaku weeru tugenda kubeera eno olunaku weeru tugenda kubeera eno olunaku weeru n'obudde weebuti era tugenda kukola weebuti era kiba kizibu nnyo abantu nga tebakoledde mateeka ate basaba omwezi gumu emabega bano ate basaba wiiki emu bano abalala Bagambye basaba olunaku function yaabwe lwakutaano nga basabe ku bbalaza jjukira gavumenti gye basaba kitongole kya gavumenti ennaku za weekend tebakola bakole kuva ku Monday paka Friday ate balina emitendera naye wali olabyeyo poliisi olabyeyo ole wasabye poliisi nebakkiriza bulungi nnyo ne bano obukuumi si gumu si mirundi ebiri okuba kati kankubulira ekyokulabirako kuba ekyakulabirako bakuba kampeni tebabafulumya programu electoral commission bagamba nti mufulumye ne balaga bulungi ne bagamba nti olunaku weeruti gundi agenda kubeera eno naye era abeerayo mu bulambulukufu muoliti ya gaasi gwe walaba nawe gwe twanuusa wamago sikikkiriza baweereza bagenda ne basaba naye approval zaabwe tebazibawa ye wano we tubadde emitiyana kukusaba obusabye essaala byabadde bitasebo okusaba essaala kankuwa ekyokulabirako osaba emmere mu restaurant bagikuweerawo naye kisinzira ebbanga lwaki nze nsaba leero lwaki nze nzijja ku mukaaga nensaba newabaawo omulala ajja ku mukaaga abiri ye ne bamuwerawo nze ow'omukaaga gundi ne batampa ne bagimpa ku 10 kitegeeza mubaamu ebyana n'abaana kiriwo ekiti lugendo ayaga kwogera byenyumisa ekisooka osobola okuŋŋamba mbu kyovogamba mbu gundi yazze imbu kitegeeza oteebereza buteebereza beera ne facts ogambe nti gundi yasaba olunaku weeruti tibaamuwa ate ne gundi ajja ku lunaku olwennyini saawa weeziti ne bamuwa kitegeeze kotetekako mbu toba mutuufu naye nze njagala okubabuulira abatulaba motion media ensonga z'okusaba poliisi zino zirimu emakuuli mangi kubanga nalabako njijukira kyenjijukira ekituufu bingi nnyo bebaluwa byebawandize ne babitulaga naye yes nanti labayo kyengenda okuwa kiri bwe kiri mukama wange ojjukira ebiseera ojjukira mu mwaka gwa 2019 Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda kwebuuza ku bantu biseera baali beebuuza ku bantu akakiiko k'ebyokulonda k'abasindika beebuuze ku bantu baali balina Kyagulanyi yalina okuba n'olukuŋŋaana ku kasaawe Kasangati ojjukira bulungi nnyo tutuuka ku kasaawe Kasangati nga poliisi eri mu kutikka byuma omusajja ono bamuyitaani ow'e Kasangati omuvubuka oyo wa Nuupu w'ensasagge ennyo waliwo kati kansala ali awo kaakati ekiwandiiko nga poliisi yakifunye naye nga poliisi egamba tetunabaddamu kati nga tolukuŋŋaana lwalutuuse lwa saawa ezo so n'olwekyo naliko ne wa RCC wekawempa Segirinya nga bakava mu gundi bakava mu komera Segirinya yali ayagala isalaali naye n'ayogera ne RCC bulungi RCC n'amugamba muganda wange embeera eriwo bweti ne bweti tokola ki n'amulangira jjulu n'amugamba embeera eri bweti ne bweti tokola ki Segirinya yawuliriza n'akita n'amugamba kolera ewakaawo
tujaawo tetukuinaako naye wano osooka okakkanye kitegeeza okukkanya kwa poliisi ne bannabyabufuzi kukyali waliwo obutakkaanya ani atagoberera mateeka abantu poliisi egoberera amateeka wangi poliisi egoberera amateeka ekugamba ye gundi yegamba naye ateeka kagamba anti amateeka go gagamba nti okutegeezaako tekiri mandate nti nyina okutegeezaako naye nkubuuliddeko nti ngenda kubeera ku kisaawe ennakivubo ku kisaawe odi Kampala kikakatako kankuwe ekyokulabirako njagala lwaki omuntu alina otegeeza ku poliisi kankuwe ekyokulabirako kineeno omuntu ayinza nti owola akayana biki ensonga giyingiramu zikankubuulire ng'oyagala okumanya nti poliisi ya mugaso gigambe waliwo omutemu gigambe waliwo bomu olabe weterespondinga mu bwangu nga bagamba mbuno basooka kubuuza abalina emmundu bali bameka sibe babuuza wamma bali bameka balina emmundu kale awo katuveewo twagenda kutuuza ku nsonga za Sseginya naye nga twagala poliisi ffenna tubeere Sseginya Alani bafukamidde mu maaso ga Parliament awe tuli bebaziza Katonda kibaita amanyiga Katonda wamma weebale nnyo kulikinga no subscribinga nze omulangira Junyu Moses ndiwo ne baganda bange bano tukutusaako ensonga ezibadde mu sabiiti eno ennamba nemubadde ne Siwankoko mu ggwanga erya Nigeria yakomereddwa ku musaalaba bamusalidde gwa kalabba bagisaze era bagiridde bwebukwakuliza babakuwa beyiro mu kooti bagamba tosuka Kampala na Wakiso eri bagigaye nti bagisale bagirye so ebingi nnyo ebibaddewo mu mawulire naye kati katugende ku nsonga ya Sseginya nga twali tugamba ti poliisi mukwatagane ne bannabyabufuzi bano naye mutakwatagane abantu ba bulijjo be bagenda obonaabona kubanga enjovu ebbiri we zirwanira obusubi be bubonaabona so n'olwekyo katugende ku nsonga ya Muhammad Ssegirinnya ne Alan Sewanyana baatebwa kakalu ka kkooti okuva mu kkooti e Masaka tebalya butaala nga bulago bwankoko tebusiba mu muguwa akano babadde ku Parliament omulundi ogusoose oluvannyuma lw'emyaka emeka ebiri ne bafukamira ne bagamba ayi Mukama weebale kino kyotukolere tukirabanga era ffe kyetuli kuwaaki Sseginya namulabye ayambadde n'omufuufu omunene naye Alani nga bamwambaza omukuufu omubaka Sewungu Gonzaga erubaga tubakulisaayo nnyo mukulikeyo mukomera ne bagamba ti Sseginya yagambye mu kusaagirirawo nga omumanyi ti yatuuse nga mu Parliament ayingirangamu bale baali bamusiba emyaka ebiri n'atuuka yatudde na mu kifo kya minisita noga sebodde eri naye awo wonna ebyo byonna tugenda biddwako nnyo okimanyi kankuwa ekyokulabirako bayinza okusiba omwana wali omuzadde ng'omuwala wa myaka egyo myaka ebiri oba mwaka gumu ogenda okuddamu nga bakutadde emyaka 10 omwerabira kati Sseginya yagenda n'atuula mu kifo kya minisita ne bamugamba asi olina okutuula naye nga Alani ye yalijjuka yali mu Parliament eri yali n'alabula munne nti munnaye naye ensonga eyo yonna ndowooza tugenda kutandikira wali ku tutuuza olukuŋŋaana lwabwe okwogerako eri bannamawulire bagamba ekisooka tebalina muntu yenna gwe bateesa naye okukuteebwa kwabwe era babyogera mwogera byammwe mwogera byanjwanjwa temulina byakukola era munyumya mboozi za booda bagamba nti bo mateeka na pressure y'abantu gye babateekako bannamawulire n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu yakaka gavumenti yakuno okubayimbula bagamba nti bakyaliwo Sseginya yagambye nti amalwaliro gaagwa Ssegibox yabula naye agenda kubizzaawo naye olukuŋŋaana bwe baalukubidde tewabaddewo pulezidenti yabaddewo yali ku mirimu emitongole n'ababaka abasinga baali era abamu nga bagamba ababaka baalya tebaalya awo nze wendi kubanga ekisooka ababaka bano tutunuulire boolekedde lugendo ki okuddamu okusangula enjiri eyo mu bantu omanyi bannayuganda boogera ebigambo ebijweteke bibayogira abantu baalya abantu tebaalya ekituufu kyeki gwe nga munnamawulire taffe tubiwulira baalya tebaalya ekyo kiri mu mitima gy'abali na Katonda okumanya kigenda batwalira ki kikyatwala ebbanga abannayuganda bangi kuba ne mubamu ku bannaabwe bakyalimu ekintu ekyo bagamba bano bakyaga
tukyabeekenneenya ate wayiseewo ebbanga ttono nnyo twalabye omukulembeze nga naye avaayo omukulembeze wa nuupu n'avaayo n'agamba mulimu abamu ku banuupu mulimu abamu ku banuupu abadda sayidi eri kati abannayuganda bwe bawulidde te ne statement eyo ne bagamba lwaki ng'ate bannaabwe bali we bagendayo ku kitebe ate bamembers baali batono so kati ensonga bingi nnyo atulaba ensonga lwaki naffe tuze tukyogereko naye ekirala ekisooka Robert Kyagulanyi Ssentamu yabasinkana oluvannyuma yabasinkana olwasooka n'abawa n'ayogerako nabo gwe wasoloti okiraba otya basoloti ewandiika emboozi ewandiika etya ku bantu nze nsaasira omuntu agamba mbuno gundi walya mbuli mukozi wa gavumenti ng'ate oli mubaka wa paalamenti bakulonda okiikirira abantu mu paalamenti kitegeeza okolera gavumenti yekuwa buli kimu kyekyo aba olidde kati teri kasoosalawo kasita ogamba nti ogenze mu byobufuzi bakuwadde ekifo kya gavumenti teri mubaka wa paalamenti kazi opposition FDC UPC DP NUP bonna bakozi ba gavumenti balya era baweebwa musaala otya nti esente ezibaweebwa zivaawo mu gavumenti omusolo anaatawa musolo anaatawa musolo kati okimanyi igwe no Chris nange n'atulaba n'atuwuliriza mukozi wa gavumenti ye gavumenti katungamba otambu oli mukozi wa gavumenti zisiri mukozi wa gavumenti mwena muli bakozi wa gavumenti era balya ate oli gavumenti kubanga gavumenti bantu naye mandate ya gavumenti okusasula abakozi bayo kati oba ogamba nti agenda kuwa kati kankubulire kasi singa gavumenti tekuwa sente teziteekayo ogeno gamba tebatuwa sente ate bakuwadde sente ate ogamba balya ekituufu kyeki kale bwanayo kibuuza naffe tukikuddiza baalya oba tebaalya ekituufu kyeki naffe tubikuwadde obeeko engeri gy'obivuunulamu naye ng'ababaka bambi tubakulisaayo nnyo mukulikireyo ddala naye ensonga muddemu zikakkalabye abadwaliro liddewo ate n'ebintu ebyaempebe yali ekyuse ombaka yagambye anoonya wa book of records amuwandiike nti ye mubaka yatuukiriza ebintu bya myaka ebiri n'abikolera eddwaliro ebyo Kawempe yali ekuze manifesto yatuukirira mu myezi ebiri era kyensaba atandikire we yakoma ne mubaka munne naye akope kuba ate ye jajja kono Makinde teteredde Makinde teteredde nze nkubuulira awo tuvuddewo tugenze ku nsonga kirala bannaye nze nupu sipitegera bulungi ebya opposition sipitegera bulungi mbuuza bya NRM wa NRM ngikole nze fenna ndi wa mawulire oli wa mawulire nayo NRM ogisaka nnyo n'ogitegeera tukirize nti tetulina bibiina nange sina kibiina kyengwayo bagamba nti abamawulire abasaka aganupu babiri baki babyogere akyogera ng'omuntu tanagamba nti oli mubi sebo baatuganye n'otusiba mu kooti y'ensi yonna sebo nga bakugamba nti oli mubi mawo yagambye agenda kutusiba mawo tasiba yagambye agenda kututwala mu kooti ate era abasaka mu nupu bebamu bebasaka ku NRM bebamu bebagenda saka ku DP kati ekitege nga wa nupu ekiriiko mbono yasaka nupu obeerawo editawo nagamba genda wali osake aba NRM bakutukubira aba DP aba nupu n'abatayina so ffe tuliwo okuweereza ggwanga tetuba na bibiina era ne mu kulonda tetulonda abamu kuba tusiiba tutalaga bitundu bya njawulo tuweereza nakeera nenonda muganda wange nkunyumiza ki naye walayo eddakiika nalonda wabulayo eddakiika nalonda walondani baba kulisa omulaba oyo kulisi bamutwala bamukubira essimu ne bamugamba asula nankulabe nti ebusega waliwo ekiriwo yali yakajja akapapula bwati akakonge yakola bukozi bwati
tamanyi oba yalonda ne bayalonda nalinnya boda nenga walondani nalinnya boda okuva we nali okugenda ziri mwenda baggalawo saawa meka 11 nalinnya boda nagenda ate no ekyewunyisa nno nali nkola we nali awo Makindi waliwo muganda wange Nyeko Derek kati ate nga waliwo n'aba NRM ono Farida Mayanja kati nali awo mu babiri paka saawa zigenda owera 11 nga wenondera nno wala nalinnya boda nodduka ne walondani nalonda okulonda kwaggwa ne bw'omwogera tewali buzibu nalonda kale weewale nnyo nalonda singa bagamba oleta kamera otikinye nga kamera zirawo naye bakugamba genda wekkani naye lwaki toyogera go walonda nze nalonda nange nalonda nze nalonda kamera eri egyo nze wamandi wa kabaka yekka ekibiina kyempagira kiri eki kabaka bano 16 tugende tudduka emisinde ekibiina kyange okimanyi nani kale ensonga nnyingi nnyo ezibadde mu sabbiiti eno naye olw'obudde tugenda kuzimalayo tugenda kukoma kweno esembayo semaka yazze ku baana tulina ne semaka emukono awo yakaye omusajja muvubuka myaka 18 ali mu bakazi ate nno bali abasomako babayita bamule abasomako enensi ogiraba omutego gukweyimirira angi ensi eno okumalako nayo omutego gukweyimirira myaka 18 kiyakola abaana abasawo basawo abo emukono nina emirimu atulaba Facebook kuyakozesanga semakula sokonde atulaba omuvubuka ono kyeyakola yagenda ku mutimbagano naggulawo omukutu ku Facebook nti bw'oba oyagala omulimu n'ennamba n'aziteekako kati abawulire yamukubiranga yalondamu bakyala yakakozesa abakyala 50 bebamukwatidde naye abaawo kiba repu obeebeera ate baba beeyagalidde ze wenkukubira essimu nojja omuntu tasobola kwebakako nga tokkiriziganyiza naye era agenda okuyita ne mupangisa loogi oba ne mugenda ewakaawe alina loogi 2 kati tasobola kutwala mu loogi n'oyingira naggalawo n'akukwata gundi era oba weeyagalidde lwakuba kale bakikola oluusi tayagadde kuba tulaba abakozi bangi nnyo kino era kidda eri gavumenti kuba emirimu abaana basomye naye emirimu tewali kati oli taking advantage naye n'abali mu office nabo beddeko ate kati gino emijiji abagaba emirimu lwaki omwana osooka ate oyagala omuvuga sayidi eyo batega ekibatu woyingira mu kayumba mu mutego gw'empologoma wagi woyingira mukamwa k'empologoma mu mutego gweteze wekulyo eba n'omusango naye eba engine okubanya nti kubona ani alina omusango nze mbadde ntambula byange lwaki yo yateza otegedde nti waliwo omutego era kasita ogugwamu papa nze kubidde simu njagala mulimu sinzira ku bikugu bwange kati tomanyi oguli guyinza okuba mutego gwali gwa mpologoma lwaki okola ebirala empologoma kati olaba ennyama ekyokulya kizze kati oba muvubuka Katonda ansonyiwe muvubuka myaka 18 ate jjukira byakozesa mulimu abamusinga emyaka kati kubona talenti kiba kisawo ba alina ekisa kingi kiba kisa mugabirizi n'okukiteeta kiyinza okuba kinimi naye kubulire alina kisima ekisima kale nze ekisima sikyagala ekisima kyenjagala kwe kuteeka akasente mu nsawo abe wange ne bamwenya ne mukwano gwange muko naye n'amwenya ensonga za parish model development byonna bikyali mu parliament yo bakunya abantu sente zabula zatuuka oba tezatuuka abali mu byalo gwe nayogeddeko n'omubaka Mbwatekamwa naŋŋamba ate nenjogerako ne Abedi Bwanika naŋŋamba sente zatuuka naye nga ntono abazifuna batono n'abazifuna ate nga balina okusooka banoonyereze ku akawunti zaabwe
ate ne baga account bwe ziba zaffe sente zindikako ziba za so bingi nnyo matanka ne ŋampale z'aba 7 mpamvu si mpamvu tujja kuba tudda tubyogere naye abakulu kabatusibula ate tugende ku nsonga endala naye nga buli omu ensonga y'enkoko togyogeddeeko nkoko ate enkoko ebadde ki enkoko nje baagisaddaase omulamuzi enkoko eno atuwuliriza yakookolima nga bw'omanya enkoko endala neiba naye mulugunya naga enkoko ya neiba tukoyo tuleekaanira ndi kumaca munnange naddukira mu kooti nanyini nkoko ne bamuyita naga leeta suspect mu kooti bamusalira omusango obujulizi bwazze nga kituufu akookolima n'alemesa abantu okwebaka bamukomerera kalabba aye ng'obukwakulizo bwamuteekeddwako bamukomerere kalabba bamulye eba nsalwa omuntu okuba n'enkoko ye n'omutwala mu kooti oba yali yajagala dda ayinza okuba yali ewe mba nsalwa dembe ly'omuntu oba erityobodde kati kankubuulire olumu junju nga wooli awo nsobola okugaana okuleeta okugula emmotoka yo ye omusajja bamutegedde wano e Kenya erinnya ndyerabidde omusajja yasalawo n'agamba okutandikira eri nga tugenze mu kisiibo kino n'agamba nti ye agenda kwewaayo nga Yesu Kristo naye byatuuse bakamutemye abamu bamupiddeko ne bamugamba yaddukidde ku poliisi n'agamba poliisi buyambe bannoonya mukobe kale siseresi Yesu Kenyawo amawulire gabadde mangi naye obudde mu byawandiikibwa mubamu ku bagoberezi 12 oba yali Peter ku ssaawa esembayo nga bagamba uyo yali ne Yesu asina bayirako naye yali Petero Yuda yegaana Petero wenzijukira oyo abadde neguuta oyo omusajja simulabangako kati ebintu by'okwegeza nti kwegeraageranya ku Yesu Kristo bomala biseera tosobola kikola ekyo kyo Yesu Kristo tumwerekereze yamanyi obulungu ekitiibwa kikye amanyi byeyayitamu era singa siye kutufiiririra tetwandibaddewo wandibaddewo enenya ebisonyiwa byaffe byandibadde ebisobo byaffe byandibadde tetusonyibwa naye era namusaasidde kati gwe bataddeyo basiibula abantu mukama Esthailand waliyo gwe batadde ku musalaba era tulinze ku Easter Monday azuukire watazuukira naye n'enkoko n'azuukira tesobola kuba bagikomerere nayo tesobola tesobola kati ijazuukira mu muntu so kati nga tusiibula nebaza Mosh Media okutuleeta wano okutukyaza nensaba gavumenti eveeyo ekole okunoonyereza okumala ku bantu abali mu ofiisi za gavumenti zennyini abazikozesa obubi abataleeta buweereza eri bannayuganda kuba kiviirako bannayuganda bangi nnyo okubonaabona tulaba kati n'oyo muvubuka gwe twogeddeko singa emirimu gibadde weegiri abo bonna tebandize mu bintu ng'ebyo so tusaba sente we ziba zizze zigende ewantu ewatuufu mu ofiisi nti bwe wabba ebintu n'obikomyawo kubisaamu emirundi ena ng'omusajja oli omuwooza Zaakayo yakola ate awaleese Bayibuli kuba wodde ate mu Kuruhani ate yeereeta amateeka malala amasibula abantu oli muveeko nze nga nsibula abalabi abatuwuliza n'abagoberera omukutu guno gwa Mosh Media nze nina ekintu kiri kimu oyo ekintu kimu babibiri mu Bayibuli byawandiikwa mu Bayibuli Bayibuli sigitegera bulungi naye nka sitooli agisoma mpuliriza ntera nnyo okwata ebintu bagamba ennaku z'omubbi zibaana ekirala okalya dda kati buli kyokola kimanye ku ssaawa eyo eyana emu akitayimu ti kijja kudda oba okikoze mu bulungi we and good oba okikoze mu bubi kiyinza obutadda ku ggwe nikiddira te ku mwana wo oba mu lunyiriri lwo kati ono yabba amabaati tomanya waliwo eyakola ekikolobere edda kyatamanyi nikiddira ku ye
then noono omuvubuka kiyakoze okabasanya abasawo abantu abagenzo yesu okusaba emirimu ayinza okweyagamba nafuna kinalina okufuna tosobola kumanya oba yali mulamu basi mulamu naye ku ssaawa emu kijja kudda kuba bagamba ebikolebwa byonna bijja biddibwamu naye nze kyensaba nti mu kaseera kanene ak'amazuukira akamukamafu Yesu Kristo tulina twenenye ebibi byaffe. Ekyokubiri tubeere beetuwaze newankubadde ekisiibo kiba kiwedde tubale nga tugoberera amateeka ekkubo eddungi erisobola otutwala mu bwakabaka bwa Katonda ate tukwasizeko n'abo abatalina abali mu bwetaavu. Wetukola ebyo mpozi ne gavumenti okwata kwabo abagezaako okumenya amateeka g'eggwanga. Wetukola ebyo ensi yaffe Uganda, East Africa ne continents endala tujja kuba tumukuba ettuufu kubanga byonna bikolebwa kiraga enkomerero enaate okutuuka. Webale nnyo abalira, nange sigenda kusukkako wano, tugenda kubasiibula tubaagalize Easter ennungi naye nga wetufumiitiriza mu Easter eno njagala olowooze ng'osaasaanya ssente ezo abaana babuzaayo ssaawa busaawa bawummule. So n'olwekyo oba obadde wagula kiro 7 gula kiro 3 olw'embeera eyo wabagenda kukomawo buli kimu kirinnye okubazaayo nako kuba mu maaso awo kitegeeza bw'oba osaasaanya akasente munnange kabalirire kubanga era essaawa yonna gujjo zisasula. N'ekirala mu mazuukira ga Yesu Kristo gano zuukiza ebyo mu mutima gwo by'obadde wasiba ku mutima gwo abamu muyineko ku bantu abatali bamu obubbi bungi. So n'olwekyo obanga olina kye watwala nga si kikyo oba olina omuntu gw'oyinako ekko genda omugambe gundi gwe wankola kino ne kino nawe olw'amazuukira ga Yesu Kristo naawe yabba kye wabba agamba gundi jonjo nakubbako ekintu kyo kino naye mazuukira ga Yesu nze muko nsazeewo ekintu nkikuwe. Mbadde ne Evelyn ku kamera ne muko era mbagaza ekisasa Katonda mwenna kibeere nammwe okutuusa wiiki ejja weetuli mu kifo kye kimu ne bannamawulire ab'enjawulo. Mweraba.